Omuntu yenna azizza omusango omutono gamba ng'okulwana, okubba enkoko, akkirizibwa okuweebwa ekibonerezo ekisaamusaamu, gamba ng'okukola bulungi bwansi. Ebimu ku bibonerezo kuliko okwera enguudo, okugogola emyala, ssaako n'obulimu obutonotono. Kati mu disitulikiti y'e Mityana abamu ku basibe abazza emisango gino babayigiriza okukola paadi zisobole okuyambako ku bakyala naddala bamufuna mpola mu kitundu kino. Omukyala ono gwe tutumye Veronica Mutuuze w'e Mityana yatwalibwa mu kkomera oluvannyuma lw'okulwanagana ne kojjaawe. Nantwala ku poliisi era bwe natuuka ku poliisi omusango ne gunsinga. Omusango nga gumaze okumusinga yaweebwa ekibonerezo kya bulungi bwansi eky'okutunga paadi z'abakyala. Ekibonerezo kye bampa mwalimu okuyiga ekyalaani kuba nali sikimanyi, ne banjigiriza ekyalaani. Bwe namala okukiyiga ne ntandika okukola ekibonerezo kyange nga ntunga sanitary pads eza reusable. Ono ng'ali wamu ne basibe banne paadi ze baatunze baziwaddeyo eri abalamuzi abeegattira mu kitongole ki National Community Service ne zitwalibwa mu ddwaliro lya Mityana ekkulu ne ku ssomero Libutega Church of Uganda Primary School ne zigabibwa. Bano basoose kusomesa abantu bano ku ngeri gye balina okukozesaamu paadi zino. Jackie Akulu akulembeddemu enteekateeka eno agamba ng'oggyeko okukola ebibonerezo nga bino ate abasibe bano batendekebwa omulimu gw'omu mutwe ogubayambako okwejja mu bwavu singa baba bayimbuddwa. Etteeka likkiriza omuntu ng'oyo okumuwa ekibonerezo okukola mu community. Bwe bakusentensinga tu community service bayinza okugamba okwera enguudo. Abadduukiriddwa basiimye nnyo ettu eribaweereddwa. Tweyanzizza ekitongole kiramukoledde. Ndi musanyufu kubanga basobodde okudduukirira ne batuwa ebintu era tweyanzizza nnyo. Naye kinsanyusiza nti baba bali mu kibonerezo nga baweereza ekibonerezo basaavinga ekibonerezo naye nga tebalina emirimu gye bayiga. So enkola eno ngirabye ng'egenda kusooka okukendeeza omujjuzo mu prison. Ne gavumenti egenda giyambako okusipendinga ssente nnyingi mu basibe ababeera ku prison. Paadi ze ziweereddwa abantu bano ze zikozesebwa omulundi ogusukka mu gumu.